Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya aba following Fadi TV yoginembe baza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale bali updates na value mbada amawulire agabagatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda. Ne kugamba nti comment section eri awo wansawo so kontera obubaka mu comment section wansawo tosigale nga hoji following Fadi TV yogi updates zomba nazo baba each and every single day namba ne suna beno nakologolo bano batuuse ku nsikiriziganya eri kyapa sina beni bakimudiza wabula wabaddewo bokwakulizo wabadde okugamba kale akyali kino okubanga kikolebwa sina beni okumudiza ekyapa ajukira bamuwadde ekyapa ky'eggayaza Nambwayo ajukira eggayaza wabaddeyo ettaka wali mugulidde bugulizi nenga ne Nambwayo bamuwadde ekyapa era Nambwayo yateekateeka kubanga naye azimbayo Kalina onawulira bantu bangi bakutenga bagamba nti suna beni oba oli awo singa balyakkiriza n'ateesa n'omukyala kyali badde kyagwa dda nimbu yaddamu kumuma mukyala kumutyoboola kumuswaza kumulabisa mu public nayo kamuvuma kulumbe namuyita akayiringu bantu bangi bakutenga bagamba nti suna beni kyeyakola tekyali kituufu era kyali kirungi okuba nti yakola ki okuba nti yaswaza maama w'abaana be naye ensonga zaawedde dda Nambwayo bamuwadde ekyeggayaza ekyapa waliyo ettaka kati lya Nambwayo yalivunaanyizibwako lirye kati ne suna beni yasigazza ene wali Kalina kati Nambwayo ajjukira era abanga muwangudde abasinga bagamba mu Nambwayo bwe yasinza okufunamu nnyo suna beni naye ng'ati ndaba talina weyanyigiriza nnyo suna beni talina yamufuniddemu olw'ensonga teyadde ategedde okuba nga alimuwa ono alina abaana basuna beni Nambwayo mukyala we yamuzaalamu abaana kati okumuwa kyapa ky'ettaka eriri eggayaza kibi asinga bagamba Nambwayo muyaaye mubbi mufere abasinga baddemba okwogera benana ebyagala naye nze ndaba tewali buzibu bwonna bw'abanga yamuwadde ekyapa ekyeggayaza bw'abanga yamuwadde eggayaza ga wa Nambwayo ateekeddwa okuba nga amuwaayo kubanga mukyala we yamuzaalamu abaana nange ensonga zezo zaawedde bulungi wabula nsiniize Kalina ya Nambwayo gye bagamba gyagenda okuba nga azimba tujja kuba tugiraba Nambwayo ayagala naye kuzikubako Kalina ajjukira ekyapa kyabadde alina kituddeko Kalina wabula ekyo kyapa yakiddiza suna beni agamba naye kaneekubireko Kalina ensonga zeezo bano bakkaanyiza era abasinga bagamba mbu bayinza n'okuddiŋŋana naye nze okuddiŋŋana sikulabawo naye ensonga zezo munange zitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza mwena abasubscribinga namunyiga kali nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga bagita Fadi TV UG bana amawulire agabagatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda genda mu comment section yawo genda mu comment section obeeko kyoteesa comment kirekawo mu comment section tosigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV ensonga zeezo eza suna beni ne Nambwayo tezidaba kubanga zikomekkerezebwa zo zikyalanda mpola zikyalanda mpola ninga zijja kugwa enkyuwa zijja kugwa essaawa yonna okuva nakaaka zaawedde nadda asigamba nti zijja kugwa wabula ndabanga ezaawedde dda nze ndabanga ezaawedde dda kubanga ne bamuwadde ekyapa ne bakola ne bakkaanya kyawedde dda lwakuba ndooza Nambwayo tebamuwa kyapa kiggayaza ndabikira okuba nti yali waddeyo kyapa kino ekiriko Kalina naye ng'ate mutuufu naye kakati okukimuwa nsikiriziganya abaddewo era nebikola ki nekibeera successful kyatambudde bulungi kyatambudde kiriya kyatambudde malembe ensonga zeezo Nambwayo ateekateeka kubanga naye akola ki naye atuuzaako Kalina ensonga zeezo uko zitambula kadde kano ku social media naye nga mwabawunza simanya nga Nambwayo muyaaye mubbi simanya nga yabbye suna beni ekyapa ekyo kyeggayaza suna beni atalina kubanga akimuwa yamuzaalamu omwana mujjukire amwinamu baana oba babiri oba omu amwinamu abaana ekyo mulina okubanga mukijjukira yali mukyala we alina okubanga agabana ku bintu okubanga babikola bonna kibategeeza aba alina okubako naye kyamuwa era okuba nti namuwadde ekyapa kyeggayaza
asaba mbuzibu bonna era mwabawuza mbu Nambwayo mufere mweriko mweriko kubanga nzina kikyamu kye yakoze era mwagaliza nze bisinga afune bufunyi ssente yezimbire Kalina kubanga awantu wawe eggayaza wonna wawe ekyapa kiki kiri mu mannya ge bamuyita mubbi yamanyi mwabamanyi bamuyita mufere kabeere mufere naye nga nze ndaba talina kikyamu kyakoze ki ndaba talina kikyamu kyakoze. Following Fad UG News, following Fad TV UG, following KB TV UG ko Sonic RTV Uganda. Nazo YouTube channel zange tojja kubanga wejisa updates mba nazo eziba zitambula okwetolebwa nga lyetu Uganda zi following zonna ojja keeping wango obeera updated kasitona zi following ojja keeping wango oyi updated kasitona zi following tolinze Kalina tolinze Kalina baba tolinze Kalina ebyenkambwe makubuula nze gye ninze ndabe ya Nambwayo mwegenda kubanga efaanana kubanga information etambula era gagenda kuba agikubawo naye nengeziganya byatambudde bulungi byadde byetaaga kuteeseganya suna beni yabadde ndowooza yawanvuya ebintu bino yabadde yawanvuya ebintu bino kale naye mu kusooka kagamba nti bano bali bagala kubanga bakyusa ekyapa ne kamoga tetumanyi oba bituufu oba nedda kuba oliawo ne Nambwayo ayinza okuba alina kyeyali amanyi mu kwagala okukyusa ekyapa ky'omusajja naye nga byawedde dda oba byaliwo bali bagala kukikyusa ebyo byawedde dda birina okuba nga bikola ki birina okuba nga bikoma. Mbaagala nnyo mwenna abagifollowinga abasubscribinga abaziraba videos abacekingayo buli lunaku n'okubadde oluusi manyi okubeera up and down manyi oluusi okuteekayo oluusi n'enjusa ennaku zino mbadde siri consistent naye nga nakuba nziramu okubanga mbateerayo wano ku Fad TV UG. Stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakaba ensonga ya Suna Beni kosa ne mukyala ne Nambwayo ezikiriziganya yawedde era nga Beni yagambye mukyala ekyapa kiki kiggayaza dda bigenda weyagale nze kino ekyapa mukimpe era byonna bitambula kiriya kati abanja munne byawedde bintu byali byakuteeseganya Beni kikyali kyamulema okukola ekyo muba mu ntandikwa kyali kyamulema okukola kuba kale teyamanya nti Nambwayo nti yali akola ki ekyo yeetaaga kubanga Suna Beni agamba nti Nambwayo yagala ate kubba bubbi nti baagala kubba bubbi naani ne kamoga atunda ettaka naye nga munaye byawedde byonna bagita Fad TV UG mbeera bulungi ate musubscribinge munyige ne kale mbaagala nnyo mwine yambeebaza mbanyi okubanga munfollowing mwera